mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero nyagadde mbalaga akaveera ako kirooto kya ntiisa, kaveera kabi nnyo kattira ddala abaana. Omwana ono mutera okukateeka ku mifaliso nti omwana aleme kufuukira mufaliso, so nga ate akaveera ako kabi nnyo. Omwana oyo omuto naddala omuwere osobola omuleka ku buliri ng'omwebasizza bulungi, mulimu abaana abajagujagu, yeekyusa ne yeevuunika n'atandika okusikaasika engoye ezo n'obugalo bwe okukkakkana ajja kusika akaveera ako akeezingirire mu maaso, kajja mmutuga, ajja kuziira, ajja kufa. N'olwekyo abazadde temuteekanga akaveera ako ku buliri ne weebasaako omwana we ajja kufaako. Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira kuba nze nakirabako. Obuveera butta abaana babwezingiira ne baziira okukkakkana ng'afa. Munoonye obufaliso obuliko obutundubaali, obufaliso gye buli obutono bwe muba mwebasaako abaana abo. Afazaali muleke afuke ku mufaliso naye nga tomwebasizza ku kaveera ako, ojja mufiirwa. Akaveera ako kirooto kya ntiisa nnyo ku baana abo, ky'oba olaba nga n'oyo yeekyanga, buli waakawulira yeekyanga olw'ensonga lumbe olukyasinze okubatta abaana abo abawere, abaana abato. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.